emitwalo nkaaga wajiwa Mariam Mukash. Yes. Si mobile money. Si mobile money. Oyina evidence elaga nti wawa Mariam sente. Kolini wange kayogereo. Do you have any evidence elaga nti mwawa Mariam sente? Evidence we. Eriwa. Olaba abaana bano badde ine kintu kyebekwatirirako. Nga bekwatirira twasayiningawa. Kyekibuuzo kye batera okubuuza. Kyekibuuzo kye babuuza era every time buli wababeera bagamba twasayiningawa. However, tuli bantu bakulu tutegeera. Omuntu watandika okweyisa mu embeera mulimu ebintu byokola behind their back. Esimu ezino oziraba kintu ekisinga okubeera ekyobulabe era ekyomugaso ku nsi eno. We have each and every recording nga bakkiriza sente ezo. Yes. Each and every recording ino olunaku lwejjo twabadde tulina we tutudde era abantu ekisinga okunnuma nti obulumi baffe abantu oluusi babuyita stand. Bagiyita stand. Bantu bangi nnyo bagiyita stand. Era obwedde abantu balowooza stand. Era waliwo eyayogedde mu comment section ne mugamba singa omanyi ekyabadde awo twabadde tutudde tewandyogedde bwoti. Yes. Because kata amaziga gatuyitemu. Naye my question is nti muyina evidence yonna eraga nti Mariam mwabawa sente oba any written document sente mwazibasindikira ku simu muyina proof elaga nti you guys mwakwata sente mwabawa hard cash kiki ekiraga nti mwabawa sente? Kati ekituufu brother ekiro nti twabawa hard cash ate n'ekirala kale olaba amateeka nti weegali naye waliwo ekintu kye bayita obuntu okitegeera n'oyagala okuteekawo embeera ya trust eyo mu mbeera y'okwesiga omuntu ng'olabira ddala nti muyinza otambula okitegeera ng'omaze okumwesiga naye ate era tulina obujulizi obulaga nga nabo bakkiriza nti sente ezo bakola ki bazirisiivi. Obujulizi bwe buliwa? Obujulizi obwo bwe tulina obujulizi buli mu recording. Okay. Era amaloboozi gaabwe gakkiriza sente zino. Okay. Yes. So we nsobola book playing. It's okay. Playing amunko katono awo abantu basobola okukakasa oba okuwulira nti Mariam oba Tauba akasente kano bakkiriza nti baakatwala. Okay. Playing amount fulire. Take out. Mike one. Waswaba mutuufu gabanje. Mutuufu. Lwaki so gana abiri ogalaba waswaba mutuufu gabanje. Mutuufu. Lwaki aba mutuufu gabanje? Oyo abadde Tauba Muhammad yakkiriza nti gana abiri agaweebwa buli omu abantu abasatu emitwalo enkaaga nti Mr. Waswaba mutuufu gabanja kitegeeza baazifuna bo kyo kyokka kiraga nti bagafuna abiri. However era neno gye bitandikira byonna tubiina lwakuba tosobola kubijjayo byonna ku mpewo naye nga abiri bagakkiriza. So we have evidence. Naye era we twabadde mu eno meeting batuthreateninze so should we go to the courts of law ne tubagamba it's up to you. Ekyo kiri gye muli bamwagala genda mu mateeka mugende. Aye nekirala olaba ekisinga okunnuma kubanga we manja sente ezo ng'oli annangira nti obwo obusente butono wallahi kye kisinga okunnuma nti ezo sente tezigula yadde omupiira gwange gwa mmotoka. Imagine. Kati what's your next move oluvannyuma lw'okugamba nti mulabika temunnaba kutuuka ku nzikiriziganya omuzannyo gwankya temunnatuuka ku nzikiriziganya batwala sente zammwe like you guys what's your next move? Kati move yaffe nga kale omanyiye nze ebbanga lyemaze ku TikTok kyemanyi tondabangako mu ntalo wallahi nze saagala ntalo okitegeera ombaka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba man raa minkum munkara falyughayyirhu nti omuntu yenna alaba ekitamu agezeeko kola ki okikyusa imma bilisani oba akozesa olulimi lwe au yadi oba akozesa omukono gwe au akitamye butamu mu mutima. Naye nabadde mu depression y'amaanyi nga ndaba abantu benneesiga banvuddemu at last moment okitegeera kati nga ndi stressed era namaze gamba nengamba kansibelo inveyo kumpewo nkole ki mbyogere era omutima gwange gwonna gwakoze eki gwakakanye nga amaze bitunuza mu bantu era abantu koti y'abantu era mudde nakulabako emabega kaawo nga osazeewo ensonga zino ozireke ozeesonyiwe just like that zigende just like that olwokuba nti munaayi baavaayo ne bakutiisatiisa mu ngeri emu oba endala so gwe bwotyo bwe wakireka oba bwotyo bwe wakirese ne sente zo zife muganda wange nze nadde ngambye nti nkyesonyiwe okitegeera naye wallahi nenfumiitirizaamu ku budde abaana bwe baali bateekamu okitegeera kuba omuzannyo gwa mulamu jjukira gwakoma mu kkubo abaana bateekangamu obudde okitegeera twabaliisanga nga
wenkireka mba ndinga eyerowozezaako mba sirowoozezza ku budde bw'abaana abaki abaana okitegeera ate n'abantu ne bavaayo nga baga Mr. Wasswa oyina eddembe teri muntu ayina kutiisatiisa okitegeera tebalina kye bali naawe oli muntu nga bo okitegeera so abantu bampa amaani nti nveeyo nkole ki njogerere ekintu kyange okitegeera kozi nze we nkugamba losses endimu olw'abo abaana kati omanyi nti nyina omuzannyo omulala ogutambula baguyita My Journey to Marriage naye n'ogwo omuzannyo nagwo tulina ogusasulira era tuguteekamu ssente okitegeera naye singa twamanyirawo luli nti binaabawo ebintu zitwateeka muli era ne right now singa tetutoba na tiketi singa zaggwawo okitegeera naye batukozesa loss kati mwe mwagala kubaddiza ssente zammwe emitwalo 6 tetwagala na compensation ez'obudde ku lw'obusiraamu ffe just basasule ssente zaffe okitegeera ebyo simanyi obudde bwaffe babwonoona simanyi n'oleeta owa kamera ku ground nga tebaliiwo ebyo byonna leka ffe tusafaringe losses ezo toyinaayo kirowoozo kigamba nti bamunnayo batwaleko mu mbuga z'amateeka kuba bo balaga nti ebintu bino bw'obiremezaamu nnyo n'obalaga nti obabanja oba kiki bali ready okubanga bakutwala oba mu court anything like that biidhinillah nsaba Allah akkirize bwe banaagenda mu mbuga njagala buli step bagikole nga be bagikose eki be bagisooseeko okitegeera kuba be basooka okuva mu kintu kyange nendyoka nkola kikubanze sabateerawo mbeera yonna ebalaga nti sibaagala okimanyi ba sponsors abamu baagana okunsponsoringa olw'abo abaana olw'emize gyabwe nti babeera mu ntalo baba mu kuvuma abantu ne baga Mr. Wasswa tetugenda sponsoringa muzannyo gwo olw'abaana abo n'ebyo byonna ne mbigumira naye ate abantu be mwagumira ate ne babavaamu okitegeera so bwe bagenda in courts of law inshallah naffe nga tukola ki nga tubagoberera kati bwe batabasasula ssente zammwe oba izo mwazitese zife tetugenda kukkiriza ssente ezo zife nga bwe bagamba nti ntono kino ekigambo kye kyamazeeko mugenda kukola muti okusobola okufuna ssente zammwe funa obwenkanya tugenda kwongera vidiyo nga 3 zokka bweziti nina vidiyo gye nawulira nga agamba bwe buzibanga Wasswa tonnajjayo vidiyo eyo ngenda kukola step eddako mu maaso vidiyo eyo yali era by the way kankugambe Mr. Colin by the way on road mayor to be inshallah kankugambe waliwo bajja wane ekibuli ne bankubira essimu Mr. Wasswa jangu toogere bulungi tewali kigenda kubeerawo biki mu mbeera yes naye ate Mariam ye kenyini yakyeyogeredde wali nga tuli mu meeting nagamba nteere jjo juzi wampona oba kujja poliisi yabadde egenda kukwata nabadde nkusetinze katego neŋŋamba okay yeah so kati bigambo ki bye musobola okugamba abantu abo nga tukomekkereza ekisooka Allah yagamba almuslimu akhu ombaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba almuslimu akhu almuslim omusiraamu muganda wa munne okitegeera n'ekira innamal mu'minuuna ikhwa mazima abakkiriza abasiraamu tubeera ba luganda fa aslihu baina akhawaykum mulongoose wakati w'eŋŋanda zammwe owulira Allah kye yatugamba buli omu alongooseze munne la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tewali agenda kufuuka mukkiriza completely okutuusa ng'ayagaliza munne kyakola kyeyagaliza bwe mba nabayita mu project eno eya Islamic stage play nga mbaagaliza lwaki ate muba munsasula mu kibi wallahi lwaki obusente bwange bwe nabawa mutuuka ku extent ebuyita obutono nga walayi wano mu Uganda tulina omuntu akolera 13,000 olunaku okitegeera nga tulina omuntu akolera omutwalo nga tulina omuntu akolera omwezi 15,000 12,000 10,000 okitegeera yewe mma muziyita ntono lwaki temuzinsasula okitegeera nze wallahi I'm sorry to say this nze omuntu buli wandyazaamaanya kati nga bano bandyazaamanyiza 60,000 okitegeera nga baziyita busente nsooka nentunulamu ennyumba yange gye mpangisa ya sente meka ndaba emyezi 3 mba ngikoze eki mba ngimaze okitegeera nentunulira muganda wange kati akola mulimu ki omulimu gwakola bamuwa 2 emyezi gye 3 okoze eki so ekintu kyoyita ekitono mu bantu abamu kibeera kinene olina okiwa value mwasinzira ku kyokubanga mugamba nti muleetewo Islamic stage plan muganda wange wotunira mu mizannyo egize gitegekebwa wano mu Uganda
tubadde tetuyinaamu mizannyo nga giri best kuki Buisiraamu okitegeera ate nga abasiraamu bettanira nnyo emizannyo giri okitegeera wabeerayo omwenge wabeerayo ki ne tugamba tusobola okutandikawo pulojekiti eno nga tusetinga emizannyo gyaffe ng'abasiraamu bajja bakola ki bagiraba nga muleeta ne basereba abasiraamu naye waba Eddie Kenzo nga wemuba munaamuleeta ku luno temugenda muleeta kukola ki kuyimba mugenda muleetera mu kifaananyi kya busiraamu ajja ayogereko eri abantu ayogere ku busiraamu yes okitegeera omuntu alabe ku muzannyo nga guli mukala taala ka rasul nga guli entertaining okitegeera kuba amakubo ga ddaawa maki magazi okitegeera kati kyekyo ekyali ekigendererwa kyaffe muganda wange tiketi zisangibwawa omuzannyo gwankya tiketi ayagala tiketi asobola bafuna atya ayagala tiketi inshallah enamba eno 0758234991 eri mu mannya ga Salima Musuwani yegwe just onkubirako erina ku WhatsApp nontegeeza erinnya lyange erino tiketi yo n'ogifuna oba enkya ku mulyango zigenda kubeerawo oba onaasobola okuyita wano ewa Zaki Beauty World wano ku Old Kampala waliwo amaduuka wano ku main entrance amaduuka gano agali ku side eya left ya eduuka ne several videos of yours nga oli mu kulaajana ng'owanjagira abakyala bano ababiri omuli Kasirye Mariam wamu ne munne amanyiddwa nga Tauba Muhammad ng'ogamba nti obabanja ojja otya okubabanja tandikiraawo kati olaba muganda wange nafuna idea nze ne baganda bange bano nti tutandikewo emizannyo gya Islamic stage play kozi otunula mu Uganda wano tubadde tetulinawo mizannyo egyo ne twagala tuteekewo emizannyo ng'omusiraamu ajja n'alaba omuzannyo nga guli mukala taala ka rasul so we twamala okufuna idea eyo twatuula ne tugamba twetaaga baani kuba eno projekiti yeetaagamu abantu be tuyinza okugitambuza nabo okitegeera abaana ne baleeta amannya nti Mr. Waswa tusobola okuleeta Kasirye Mariam tusobola okuleeta Tauba era natwala obudde n'enkubira Tauba n'enkubira Mariam we yawulira ku kintu ekyo n'agamba Mr. Waswa it's a good idea it's a nice idea erikishti okitegeera ne ngamba masha Allah kati nangamba kyetaaga tutuula ne tukola meeting ne tulaba bukya we tuyinza okukola ki we tuyinza okitambuza okitegeera Batauba ne batugamba nti meeting leka ebeereyo ssaawa mmeka ssaawa 8 naye nga gwe waleeta idea nze naleeta idea okitegeera meeting kebeereyo ssaawa mmeka ssaawa 8 ffe 8 ne batugamba n'ogamba nti tugende ku arena we tuba tugikolera okitegeera ffenna ne tugenda ku arena n'abaana bange yonna ttiimu ne tugenda ku arena mo okitegeera we twatuukawo ne tubalinda wallahi billahi tallahi baatuuka ssaawa 12 mwe be bagamba ku ssaawa emmeka ku ssaawa 8 baatuuka 12 kitundu okitegeera naye tugenda okubagamba nti bajje okitegeera nga foredde twakubisiza dda ne tickets okitegeera nga ffe tuli serious ne date twagisetinze kati twagala bajje nga bamanyi nti waliwo entandikwa ng'entandikwa kweri nga sigamba nti ate tewali kyemwakoze tickets zaaliwo n'omuzannyo gwandeberwamu gwakola ki gwaliwo ng'olwedde guli written okitegeera ne bajja baatuuka ssaawa 12 ffe nga twatudde dda meeting ne resuminga kozi ffe twali tubeeguya tosobola kuba blaminga kozi batugamba nti babadde mu jaamu okitegeera ne tutuula ne twogera meeting eyo kirabika yaggwanga na ssaawa nga 3 ez'ekiro okitegeera naye baatulaga nti balinaffe ti Mr. Waswa omuzannyo tugenda gukola tugenda kulanga twetaaga okukola zi live okitegeera twetaaga okubeera nga tukola videos ezitundwa guno omuzannyo bwe tuyita abantu nti bajjemu era ne tuteesa ne tugamba tugenda kufunayo omuzannyo gwe tuwandiika agreement yammwe n'abaana abo yali bapromotingirako muzannyo gwammwe oba kubeera mu muzannyo nga bazannyi kati nze nabaleeta nga njagala babeere part of this project entirely nga bali part of the project nga abaagaliza nga sigamba nti okozesa muntu amala agende
okitegeera that's why era wonasanga wonalaba ku flyer yafuluma ojja laba nga omuntu alina okukola ku bookings okitegeera ayagala okukola booking ku muzannyo gwaffe ojja kukubira tawuba nga yakwata ne tickets ya receivinga ne sente ye flyer esooka kwebali yes kyogamba omuntu gw'oleesa obulesi nti akola omala omute osobola omukwasa gundi ya sente ensawo y'essente okitegeera kati bo bagamba nti Mr. Waswa woba oli serious nga kino ekintu ogirese nga business woba oli serious kwata ku sente z'ogenda otuwa otusasuleko nga mulaganye sente mmeka kati nze nabagamba nsobola 1.5 okitegeera yes okitegeera ze miliyoni 3 ze miliyoni 1.5 ze miliyoni 3 nejjukira waliyo ne munnaabwe Hajala gwe baleeta bali bakubidde bo babiri however they brought another person ngagamba bakola naye okitegeera ne babeera basatu naye najja era naye ne tumutuuza on board ze miliyoni 4.5 naye ate bo ne bagamba nti baagala miliyoni meka 2 ze miliyoni meka ezo ze miliyoni 6 okitegeera naye ebyo byonna nabigumira okusinziira ku promises ze baali bakoze eki bampadde promises eziriwo ezo ze baali bakuwadde Waswa tugenda kufunira abagagga basponsoring omuzannyo guno okitegeera Mr. Waswa tugenda kutunda tickets ku live tukole suubiza nti tickets zigwa mu weeks 2 babanga be bakiranze okitegeera nti mu weeks ezo 2 tickets zigenda kubeera nga zikoze eki nga ziwedde maama muganda wange neŋŋuma okitegeera twalina muganda waffe Don Mago yatuwandiikira emizannyo gyaffe naye ate tumuwaayoko ku kasente okitegeera bwe twali mu meeting ne basuggestinga nti tulina okuteekawo omuzannyo ogugenda osikiriza abantu okujja mu show yaffe eno gye tuli mu kulanga okitegeera ne bagamba Mr. Waswa ffe ku TikTok tumanyikiddwa nti tutulugunyaani Hajala okitegeera nze Tawuba bamanyi nti saagala ki Hajala simwagaliza musajja we mwagalizaani Kasirye mulaba mutya singa tukola omuzannyo nga kutambulira kuffe nga ffe ba main characters nekiwa abantu attention netugamba kirungi kozi ffe twali tubalaga nti ekituufu yes kyemutugamba kyonna kozi ffe twalina belief nti bano abantu baagaliza ate balina ekinene kyebakola ki kyebatusinga okitegeera netukkiriza netusuggestinga omuzannyo baguyita mulamu okitegeera omwana Don Mago namuwa 1.3 okuwandiika ogwo omuzannyo kozi tosobola kuddirira tosobola kukwata muntu ataddeyo obudde bwagenda kuwandiika omuzannyo ogaana okumusasula ne tumusasula n'awandiika omuzannyo gwe bayita mulamu abaana ne mbagamba buli mande ne Saturday tugenda kubeerangawo era ezo ennaku bani abazironda ba Mariam kozi twabaleka bo bafune ekibaffe balinga kozi tubamanyi babeera busy ne balonda Monday ne Saturday twali tugenda gatako Sunday ne bagamba Sunday baba bako abalina okulabira abaami baabwe okitegeera ne tukigumira brother Colin bajja ennaku meka twali tulaganye nga tugenda kukola emyezi gyali 2 paka ku show 15th June olwenkya bajja ennaku buli omu teyajja zezimu eyajja ekinene nyo yajja ennaku ezi 5 nga bajja omu bali balina twali tulina ennaku zonna ng'ozibaza awamu zaali ennaku nga 12 twalinamu ennaku ze twali tulina okwongeramu luno nnaku tujjayisamu tugule tickets ng'ebwe kyali kirina okukolebwa naye bajja ennaku 5, 4 ne 3 kitegeeza eyasemba okujja 3 bonna abasatu baaliwo naye waliwo atajja ku lunaku ng'olyazze ng'oliwo omukubira essimu n'omugamba nti Mariam jangu nti kankuddire Tawuba ngambye tewulira bulungi sigenda sobola kujja nti ate abaana be tutambuza ne batekamu transport waabwe ne bajja nti ate ani abamanyi tukireke tujja kuzannya eddi olulala bwe twawandiika omuzannyo ogwo gwa mulamu tuteesezza nti tuteeke ku akawunti emu Swafa family yali etugatta nti nedda tuyinza kuteeka ku akawunti emu
tuteke ne kuzaffe tuteke ku account mmeka 3 ne yange baji nge account ya project teriko nga bagala tuteke ku account ya Hajara eya Mariam ne ya Tauba era okuteka ku account yono twamala kusika muguwa kya account ya nyini kintu yetaka covid imagine omuzanyo gwenteka mu sente nga tukikwate tuletewo ebifaananyi abaana tubawa transport ne bajja bichi ne tutukogamba nti kale tewali buzibu tukole ekyo kati omwana natuka okwagala okuzanya bwe tukwata skiti ng'omwana face ye yesooka koze bya production abantu babimanyi nti sinti buli gwagenda osooka kisinzira storyline face y'omuntu bwesooka kano tukakatingemu bano tebabamanyi tebamumanyi nokola kyokusooka face yaffe yeyina okusooka ku gundi ekiseera ne tugumira a lot of things bagumira ebintu bingi nnyo kati ekyasinga okutumalamu amaanyi ze zino ennaku ze twali tulaganye ng'oyita omuntu tukole ekintu ekitambula nti jano tukole rehearsals rehearsals zisooke zirindeko tuyinza kutunza abantu kyokka ng'obudde butambula nga buli kimu tusobola okukikola mu budde obwo nga bagamba twagala kusinga kulaba muzanyi omuyita mu rehearsals tebaagala kukiwulirako kyatuuka n'ekiseera nga ne ku shooting tebajja kyokka we baagaanirawo okujja okutandika okujja nga tutandisa omuzannyo gwa mulamu nabo bagutaddeyo buli wakati ate seri tebagitemamu ng'ate tufunyeeko n'essuubi mu bantu leka nkugambe twafuna omukyala bamuyita big events nagamba Mr. Waswa gundi yammwe njagadde omuzannyo gwammwe ogwo gwa mulamu gwankubye nnyo era singa mweyongeramu singa mwongeramu amaanyi nja bafunira abagaga tubategeke ne kuki ne ku Africana ne ba Mariam ekyo ekigambo bakiwulira oba ekyo ekintu kyabakanga nga balaba Mr. Waswa ne group ye bagenda kuwanika bagenda bawanika abanene batandisa obagira tetwaddamu kubalaba twali twakola ne group ey'omuzannyo gurupu yaffe tugatta nga team twagenda okulaba nga banyize left without any communication Hajala yekka yasigalamu mu gurupu eyo era omanyi lwaki saagala nnyo okwogera ku Hajala saagala kumwogerako nnyo olw'ensonga bambi Hajala agendera nnyo kuba n'abantu ate abatya wallahi billahi tallahi nze nakiraba mu Hajala okitegeera nga yabaagala naye nebe bamudrivinga ate nange nali mbaddeko mu embeera nga nkolera ku pesi ya someone ogamba talina sse eribbo bajja emirundi emeka Kolini gitemetememe emirundi gyabwe mu dakiika ntono nnyo bajja kuseta emirundi Tauba yajja emirundi esatu gyali esatu Mariam najja emirundi 4 Hajara najja emirundi 5 okitegeera akati bwe tutunuulira engeri gye mugamba gye mubabanjamu mwabakwata sente ne mubawaako ezitandika project kati kanzigyewawo muganda wange ojjukira nagambye nti baŋŋamba Mr. Waswa bw'oba ng'oli serious ng'oyagala tutambuze kino ekintu sooka otusasuleko ku sente zetukolera okitegeera nagambye nabagamba 1.5 bo ne bangamba millions zimeka 2 naye nenkigumira millioni 2 buli omu naye naawe omanyi National Theatre nti ezo sente olwedde oba omaze ogwa muki mulosi naye n'okigumira olw'ensonga olina essuubi nti kino ekintu kigenda sigala nga kikola kitambula kuzi oba otandika ekintu wabeerawo a lot of challenges okitegeera Mariam yennyini n'agamba Mr. Waswa ogenda tufunirayo emitwalo 6 byonna nga biwedde basaba millioni 2 buli omu neno baganga bagalako deposit bo ne bangamba nsooke mbafunira emitwalo emeka 5 6 buli omu 2 emitwalo 6 okitegeera nenkwata emitwalo 6 nengikwasa Kasirye Mariam kozola olunaku sente nali sizina nenkubira Kato era yazijja ku taata wange okitegeera Kato n'azireeta netukwata emitwalo 6 nengikwasa Kasirye Mariam sente zaaliwo nezifasilite endala kozi najjayo 1 million endala netusasula ebifaananyi netusasula kikozi twabikubisizaawe Washaki Concepts and Creations netufulumya flyers netukola buli kintu kyonna ekyetaagisa